Olugero lwa 53. Engalo ensa ziwoomera nnyinizo. Kiba kirungi okuwa bannaffe ku byaffe. Olugero lwa 54. Enjogera embi teyuza bulago, singa obwenganga bujjudde enkindo. Ow'enjogera embi naye abangugu gwe mugabo gwe yaweebwa, mpozi kyaba tayulika bulago. Olugero lwa 55. Enjogera nnungi ezimbye ekiswa ku nju. Bawanuuza nti okwogera obulungi kwe kuzimbya ekiswa ku nnyumba. Okwogera obulungi kintu kya muwendo nnyo. Olugero lwa 56. Enjogezayogeza etuuka nnyinimu ku muze. Ako ke kabi akali mu kwogera ennyo. Bw'oyogera ku muze gw'omuntu gw'okyalidde ng'awulira, abikusibira ku nnyindo. Olugero lwa 57. Ennaku musana tegwokyomu. Omusana nga bwe gutuuka ku buli muntu, n'ennaku bwe zityo bwe zibuna. Tewali muntu atatuukibwako nnaku za nsi. Olugero lwa 58. Ennongoosereza emasula omutego. Okwagala ennyo okwongera okuwoomya ekintu ekiwedde obulungi okukola kuyinza okukyonoona. Olugero lwa 59. Ensisinkana teba ya lumu, enkejje amazzi egaleka mu nnyanja n'egasanga mu luwombo. Abantu basisinkana bulijjo omulundi ogwokubiri oba n'ogusingawo mu ngeri eteri ng'enderere. Kye tuba tusaana okuyisa abantu bonna obulungi buli we tubasanga. Olugero olw'enkaaga. Entamu ennyangu bagitenda njo. Entamu eyisa amangu emmere bagyasa mangu olw'okugifumbamu buli kiseera. Abantu ab'omugaso nabo ensi ebafiirwa mangu. Olugero olw'61. Entasiima ebula agiwa. Omuntu atasiima birungi ebimukolerwa yeefiiriza ebirungi ebirala bingi. Olugero olw'62. Entubira eteekumire tekukwasa ku nkanaga. Omuti oguyitibwa enkanaga gubaako amaggwa mawanvu nnyo. Omuntu bw'atubira mu kifo ekitali kiwanvu nnyo, tasaana kukwata ku maggwa ago. Ne mu bintu ebirala, omuntu tasaana kweswaza olw'ebintu ebiyita amangu. Weebale nnyo okuyigira amu naffe olulimi Oluganda. Era genda mu maaso subscribing era olikinge video, ate tulabagane mu kavidiyo akaddako.